أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. amatenda malungi amajjuvu agataliimu bukendeevu gatenderezebwa n'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyatuwadde ekyengera eky'obulamu. bannaffe bangi Allah bajje mu nsi muno nga baawukana mu myaka, mu bitiibwa, mu lebe ez'enjawulo, naye nze naawe alhamdulillah akyatuwadde ekyengera eky'obulamu. Tumusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga atuyambako tusobole okukikozesa ebyo ebinaatugasa nga tutuuse mu maaso ge. Musaba w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala aseebengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi afdalu salawatullahi wasalaamuhu alayhi, eyafuuka ensonga okuba nti nze nammwe olwaleero twenyumiriza mu kyengera ekisinga okubeera eky'ebbeeyi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadi. Olwaleero lwakubiri nga bwebeera nti nga wekibeera nti buli lwakubiri tubeera ne porogaramu yaffe ey'okuddamu ebibuuzo. Biidhinillah tugenda kubeera nga tutambula naye olwaleero tusaba w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atteeramu obwangu era atugase n'ebyo bye tugenda okweyigiriza olwaleero, atuweemu empeera esinga okubeera ennungi fi dunia wal akhira. Nga tetunnaba kugenda ku kibuuzo ekisooka, biidhinillah sheekhe agenda kusooka ababuuzeeko ate abeereko ne wasiya ey'enjawulo gyatukuutira. Wa barakallahu fiika. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال. amatenda amalungi amajjuvu agatali mbukendeevu ga Allah tabaraka wa taala, atenderezebwa Allah. Tumwebaza Allah, tumusaba Allah sokusaasira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, neekuutira nga sibaleseeyo okutya Allah n'okukitegeera baganda bange nti adduniya daarul amal, ensi eno kifo kya kukolerako. amma al akhira, ate enkomerero fahiya daaru al jaza, kifo kya kutusasula bye tubadde tukola ku nsi kuno. Mbuuza kubawuliriza abaffe aba Rawda Islam Media n'emikutu gyaffe gyonna ti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wasiya yaffe entonotono eri mu myezi gino gye tugenda okuyingira oba gye twayingiddemu, ashhurul hajji, emyezi gya hijja.
قال الله في كتابه الله يقام من كتابه تشتكو في القرآن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. واجتب الله تبارك وتعالى يتلقى من القرآن ناقت الحج أشهر معلومات حجين ميزي إجماني كدوا فمن فرض فيهن الحج omuntu yenna abagenze mikolo gya hijja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi lhajj mu hijja tebakolerayo arrafath aljima tebeerayo kwegadanga wala fusuq tebeerayo bujeemu alfusuq alkhuruju an altaa tetufuluma mu kugondera allah tabaraka wa taala ولا جدال حجة بيرم وكنا في الحج وما تفعلوا من خير echikole bwe kirungi kyonna nga tukikola mu mikolo gya hijja ya'lamuhu Allah ne wabweru wa hijja tusigala nga Allah bimanyi. Allah natuga nti watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa mwesibire entanda naye entanda esinga okubeera ennungi byebyo bye twesibirira nga tuli mu mikolo gya hijja nga birimu okutya Allah tabaraka wa taala. wattakuni ya uli lalbab muntye buli yenna alimu amagezi. nabbi waffe Ibrahimu alayhi salatu wassalam adhana fi nnasi bilhajj biamri llahi azza wa jalla yakola abantu okujja okukola hijja e Makka wali ng'akola abantu bagende beetooloole bakole balambule ennyumba ya Allah tabaraka wa taala nga ibada wa rukunu alkhamis kusinza Allah era mpaji yakutaano mu mpaji ez'obusiraamu. Allah yamulagira n'amuga nti wa adhin fi nnasi bilhajji yatuuka rijala wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amiq. yagamba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala Ibrahim kola abantu bajje balambule ennyumba yange nze Allah. abantu abo bajja kujja nga batambuza ebigere, bajja kujja nga beebagadde, bajja kujja mu buli kanyomero yatina min kulli fajjin amiq, buli kanyomero k'ensi bajja kuvaayo. Makka teyaliimu bantu bangi mu kiseera ekyo Ibrahimu we yali. kigaba Ibrahimu yemuka n'agamba ng'akoola abantu ya ayyuha nnaasu inna allaha amarakum bilhajji ala fahujju. abange mu abantu Allah abalagidde okujja okulambula ennyumba ye, mujje mulambule ennyumba ye. mulango ogwo Ibrahimu gwe yayita abantu Allah n'abeera nga kyeyogera kyatuukirira. kati olwaleero teriyo nsi okujjako yevamba hujjaji, era ensonga ezikwatagana ne hijja nduke nteeketeeke mu Qur'ani ekitiibwa, nteeketeeke mu sunna z'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. nabbi kyekimu Ibrahimu kye yakola, yakuŋŋaanya basahaba n'abagamba nti abange mu abantu inna allaha amarakum bilhajj, Allah balagidde mujje mulambule nnyo, mugende mulambule ennyumba ye. ala fahujju, abaaye mulambule ennyumba ya Allah. faqama as-sahaba faqala as-sahaba, omu ku basahaba n'agamba nti awali kulli aami ya rasulallah, awali kulli aami ya rasulallah. fasakata rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. buli mwaka tukolenga hijja, nabbi sallallahu alayhi wasallam nasirika. faada sahabatu awali kulli aami ya rasulallah,
sahaba namuddamu buli mwaka tukole hijja omubaka wa Allah. Fasakata rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Qila waada sahaba naddamu omulundi omulala, awali kulli ami ya rasulallah, buli mwaka tukolenga hijja. Faqala alayhi salatu wassalam law qultu na'am, mbagamba kigambo kimu na'am la wajabat, hijja yalifuuse yatteeka buli mwaka ku buli muntu. Famastata'tum, abantu balisobodde. Nikibeeranga hijja ibadatan, kusinza Allah, tugenda ntulambula ennyumba ya Allah. Eina amanasiki ez'enjawulo, ebifo eby'enjawulo byetulambula. Mithalu dhalik, tulina kye bayita Arafa, kama qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam alhajju Arafa. Mu bifo byetulambula tulinamu Muna oba Mina. Mu bifo byetulambula tulinamu Muzdalifa. Mu bifo byetulambula nga bya hijja nga tukoleramu emikolo mulimu at-tawaafu bil Kaaba, okwetoloola Kaaba. Mu bifo byetulambula mulimu kye bayita as-sa'yu bayna as-Safa wal Marwa, okudduka wakati wa Safa ne Marwa. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bw'amala okubiyitamu nakuŋŋaanya basahaba n'abaga nti khudhu anni manasikakum, munzijeeko ebifo bya hijja ebyo nga bemulabye mbikola mubikole nga we mbikoze. Nebeera nga ibaada nteeketeeke emanyikiddwa era nnambika eriko obujulizi mu Qur'ani ne mu Sunna, khilaafa ma yafaluhu nnas fi hadhihi albilad, okwawukanako ne byebakola abantu mu nsi eno, ebyokubeera nga balambula ekifo kiri kyemulaba ekyennamugongo. Bagifuulanga hijja, yatuuna nnas min manatiqin shatta, abantu bajjanga bava, annaasu yatuuna min manatiqin shatta, bava mu bifo ebyenjawulo nobasanganga bakazi battu basajja battu bagubaaguba batambula eŋŋendo ne bazimba n'ebigere. Agenze kusaba Katonda mujulizi muntu eyafa, Allah beyayogerako naga nti amwatun ghayru ahya, bafu ghayru ahya, si balamu tebasobola yadde okwogera ekigambo. wama yash'uruna ayyana yub'athun, tebamanyi naddino bagenda kuvaawo mu kabbuli, tebamanyi. Tukubiza abasiraamu okwewala enkola efaanana bwetyo, si nkola yaffe ng'abasiraamu kutandika kukuza maqaamaat mu bino bijjukizo wano waafiirawo abantu. Subhanallah, tuba kubanga twalikuzizza okufa kw'abantu bonna, twalikuzizza okufa kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuba nabbi wa Allah byeyakolera umma eno bingi. Naye ne kabbuli ye weeri tugenda kumulambulako ibadata, kumulambula bulambuzi. Ate si tteeka nti olina okugenda omulambula alayhi salatu wassalam, wabula tugendayo kujjukira kufa. Yagamba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ala la tattakhidhu qabri masjida fa inni anhaakum an dhalik, temufuulanga kabbuli yange omuzikiti, nze Muhammadin kibaziiza. Nabbi sallallahu alayhi wasallama omukyalo oli Ummu Salama yali oba Ummu Habibi yali Habasha, yalabanga abantu baayo omuntu afudde nga bateekawo ekijjukizo, najja n'amunyumirizaako namuga nti munnange, bwe twali Habasha twasanganga abantu baayo ng'owafa omukungu oba kabona bateekawo ekijjukizo oba bateekerawo essinzizo. Binaga nti ulaika shiraru nnas, ulaika shiraru nnas, ulaika shiraru nnas, abo bantu babi nnyo mu nsi eno. Dhalika idha mata minhum az-za'im, omukulu bw'afa oba omukungu, ittakhadhu qabrahu masjida, baddira kabbuli ye ne bagifuula omuzikiti. Ala la tattakhidhu qabri masjida,
bannange temufuulanga kabbuli yange omuzikiti. Ebigambo nabbi waffe alayhi salatu wassalam yatugamba yali aziiza ummeeno okubeerako ne byekola ku bantu ababa bafudde. Waliwo omusajja omu twamulabe ku mawulire ejjo bamuyita Gonzaga, simanyi Gonzaga yalabiddwa ejjo nga baleese kabbuli ye, yafa webusoga eyo kaliro. Naye nga abantu beewaanira mu shiriki, bafuna ekiseera ne bagenda ekaliro eyo. Olingaga nti nfunyeemu bingi bwe mbadde nga nsaba omusajja ono Gonzaga, era baga nti Katonda w'abasibe ye yafiirira basibe, kuyamba basibe n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Wallahi ebintu tebifaanana bwe bityo tebigwana mu bantu bayina nzikiriza ntuufu etundibwa ku mawulire, ku midiya, abantu okubalowoozesa nti abantu bano abaafa abali mu kabbuli bayina kye basobola okutuyamba. Wallahi allazi la ilaha illa hu, omuntu bw'amala okufa aba talina kyali, wabula kariinu zino ezituvaamu. Nabbi yakiyigiriza alayhi salatu wassalam ti omuntu bw'ali awo yenna alimu ekijinni bakiyita muzimu, era ayina ne kariinu endala Allah agimuteekako eva mu bamalaika. Yagamba nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam, ma minkum min ahadin illa wakad wakkalahu Allahu qarinuhu min aljin wa qarinuhu min almalaika. Teri muntu Allah gwe yatonda okujjako ng'aliko ekizimu ekyo oba ekijinni. Qala sahabatu wa iyaka ya rasul Allah, bagamba basahaba naawe omubaka wa Allah oyina ekijinni, oyina omuzimu. Faqala alayhi salatu wassalamu wa iyai, nabbi naga nti nange nina omuzimu. Illa aanani Allahu alayhi fa aslam, omuzimu ogwange Allah yanyambako ne gusiramuka. Fala ya'muruni illa khayra, tegundagira okujja kugundagira birungi byeri. Kitegeeza ki baganda bantu nti waliwo emizimu nga giragira abantu ebibi, gujja ne gukuloosa ne gukulagira okukola ebibi. Muzimu omusiraamu tegulagira bantu kusaba bitonde. Abooluganda ekifuuza abasajja abasamize nti babi bashiriku kusaba mizimu, bagenda mu ssabo era balituuma ssabo basabirayo, basaba ki? Allah? La, kalla wallahi, basaba mizimu. Olinayimirira oba naafukamira wansi nagati bajjajja mutuyambe, obwavu bututta, bajjajja mutuyambe. Kati nabano bye bino busamize bwennyini mahda. Abooluganda okusaba kalooli eyafa tewali njawulo w'ekyo nakusamira. Okusaba Gonzaga nga bwe baakoze tewali njawulo wakati w'ekyo nakusamira. Kati busamize bulongooseemu. Abantu bwe bakola olwaleero, agenda asabe ekitonde kyamanyi nti kiri mu kabbuli, n'akyegayirira, n'akola byayagala. Kyabulabe nnyo baganda bange, tusaba Allah atutaase. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa fiika barakallah. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugasse nabyo. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti sheekhe, bwe nnaaba gusul luvannyuma nenfuna wudhu, sheekhe nzikirizibwa okugenda okusaala ne wudhu eyo? As-sunna fil gusul, ekiri mu sunna mu kunaaba, al-wuduu qabla, omuntu okubeera nga asooka kufuna wuzu nga tannaba kunaaba, okujjako nga waliwo ekizuuso ekiguddewo oluvannyuma lw'okunaaba n'alyoka addamu afune wuzu. Naye nga bw'ogenda okusaala nti obukwakkulizo bw'olina kunaaba kufuna wuzu, okuyimirira mu maaso ga Allah osooka kufuna wuzu, nabwe ekyo ky'omuntu agenda afunye janaba, obukwakkulizo bw'ayina bw'aba ayagala okusaala kunaaba, era olumala okunaaba teri kimwetaagisa kufuna wuzu.
bwamala okubeera nga anaabye agenda ayimirire mu maaso ga Allah tabaraka wa taala asaali. Nabbi bwatu bwe yakola. N'ekiri mu sunna, bwe tuba tunaaba tutandikira ku kufuna wuzu, ye sunna entuufu. Era Aisha radiyallahu taala anha yagati nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yanaaba naye yagati ana wa huwa, nze ne nabbi Muhammad naghtarifu fi ina'in wahida, twanaabiranga mu benseni emu, baafu emu, ina'in wahida. Naye yagamba nti kyeyasookeranga kukola an yaghsila madhakirahu, kunaaza private parts ze, thumma tawaddaa wudu'ahu lis-salah, oluvannyuma naafuna wuzu nga wuzu gye tufunanga tusaala. Oluvannyuma afraga faghasala ra'sahu, yakikolanga n'ateekamu ebibatu bye n'asena n'anaaza omutwe gwe paka bwe yamaliriza okunaaba omubiri gwonna. Wallahu ta'ala alam. Omuntu bw'abanga agenda okusaala, bw'aba amaze okunaaba, sooka omala okufuna ewuzu nga tonnaba kubeera ng'onaaba. Bw'omala okunaaba ne weeyira amazzi wenna, genda bugenzi kusaala, teri kikwetaagisa kubeera nga oddamu okufuna ewuzu, okuggyako ng'ofunye ekizuusi ng'okuvaamu omukka, ofunye ekizuusi okutte ku bwereere oluvannyuma lw'okukola ki, lw'okusaala, ofunye ekizuusi, ofunye haja oyagala kgenda kweyamba oba kwetaawuluza, olwoddamu n'ofuna ewuzu. Wallahu ta'ala alam. wa barakallahu fika. Ashekhe, ndi ku kyeyo oluusi mbeera mmaze okufuna wuzu nga ngenda mu swala, mukama wange n'akomawo n'ampita, n'ensooka ne mmuyambako okumala akaseera. Kati shekhe, mbeera nina okuddamu okufuna wuzu endala nga ngenda okusaala? Shekhe, ndi ku kyeyo oluusi mbeera mmaze okufuna wuzu nga ngenda mu swala, mukama wange n'akomawo n'ampita, n'ensooka ne mmuyambako okumala akaseera. Abuuza, bw'aba agenda okusaala addemu afune wuzu endala? Omuntu bw'aba yafunye wuzu n'abeerako nekyakola, kasita kibeera nga tekiri mu ebyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam oba obusiraamu kye baatuga nti kimalako ewuzu, teri ate kikwetaagisa kufuna wuzu, okuggyako ng'okwagala nti njagala kwongera kufuna wuzu. Mukitegeere baganda bange, ebyonoona wuzu obusiraamu bwabirambulula era nebiteekateeka. Kati bw'okola byokoze byonna nga tekuliiko kyonoonye wuzu yo, kitegeeza nti bw'oba ozzeemu okufuna khayri, naye bw'oba nga tozzeemu wuzu yeebeera ntuufu. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Shekhe, maze okufuna wuzu nenfuna ekinfumise nenvaamu omusaayi, wuzu yange eba efudde oba mba nkyagiina? Khilaafu bayna ahli al-ilm, waliwo enjawukana oba okugaziwa kunene wakati w'abawalimu ku nsonga ekwatagana n'okuvaamu kw'omusaayi kimala mu wuzu. Abamu bawalimu bagamba nti omusaayi bwe gubeera nga ddamu kathiir, nga mungi, yankudu al-wudu, kimalako ewuzu. Abalala ne bagamba nti omusaayi bwe gubeera nga mungi oba mutono tegumalaako ki, wuzu. Era beekwasa ebigambo ebiweraawerako mu bigambo by'abawalimu nga balaba nti gubanga gumala mu wuzu. Umar radiyallahu ta'ala anhu ng'omusaayi guno bukyafu. Umar radiyallahu ta'ala anhu we baamufumitira, basahaba baali mu ssola, naye teri yaga nti tuleeta amazzi tuggyewo obukyafu buno. So ne kibeera ng'okuvaamu omusaayi, kawulo esinga okubeera nga yentuufu, okuvaamu omusaayi tekimalaako ki, wuzu. Newakubadde nga kawulo ziri tuziwa ekitiibwa mu aqwaalu z'abawalimu abagamba nti we guba nga mungi gumalako ewuzu. Wallahu ta'ala alam.
teyetaagisa muntu avudde mu musaayi ate kufuna wuzu wal ilmu indahu. Barakallahu fika. Sheikh nga tukyali ku kibuuzo ekyo agamba nti saba mutangazaamu singa abeera n'ekiwundu nga kirimu amasira waba amaze okufuna wuzu ne gakulukuta ne gavaamu asigaza wuzu ye. Alqayhu amasira n'omusaayi gwe gubeera omusaayi oguvunze kibayita qayhu, musaayi kuvunda n'omusaayi sawa bye bimu. Guno lwakuba kugenzeemu ekivundu so bwe gabeera nga gakuvuddemu ekyo tekimalaako wuzu. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Sheikh nsaba kumbulira ku bulungi obuli mu kusala ebisolo. Okusala ekisolo okusookera naddala ku idu al adhiya oba idu al adha, idi eno gyetumanyi gyetugendamu. Oli bw'aba asaze ekisolo gina emigaso agifuna. Ekisookera ddala aba afunye okugoberera sunna ya Ibrahima, sunnatu Ibrahimiya alayhi salatu wassalam, thumma sunnatu nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aba atuukiriza sunna ey'okubeera nga azza obujja sunna ya nabbi Ibrahim ne sunna ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam oluvannyuma lwa Ibrahim. Ibrahim yasala omwana. Ibrahim yali agenda kusala omwana. Omwana oyo nga bamuyita Ismail alayhi salatu wassalam. Owekitiibwa Allah n'amununula nga bwe kyajja mu suratu Saffat. Allah agamba falamma balaga ma'ahu as-sa'ya, bw'amala okutuuka mu myaka emyangu egy'obwangu, qala ya bunayya inni ara fi lmanami anni adhbahuk, gati mwana wange nkulaba buli kaseera mu kirooto nga nkusala. Fanzur madha tara, olaba otya mwana wange? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, gati mwana wa taata kola Allah kyakulagidde. Satajiduni insha Allahu minas sabirin, tunasinkana taata nga Allah atuwa empeera y'abagumiikiriza. Era Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti falamma aslama, bwe baamala okusiramuka ne bajeemulukukira amateeka ga Allah, emitima gyabwe ne gibeera nga khadi'an khashi'an lillah wa tallahu liljabin, namunzikira ku ttama lye oba wastallahu liljabin, namunzikira ku feesi ya aljabin ye feesi alwajhi. Wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, twamukoolerawo nti wange gwe Ibrahim otuukiriza ekirooto. Allah bw'ate bw'asasula abantu abaki abalongoosa. Owekitiibwa Allah agamba nti fafadainahu wafadainahu bidhibhin azim, twanunula Ismaila n'ekyokusala ekinene. Eyo nebeera nga ye sunna eya Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Bamununula nga basala mu ndiga mu kifo ky'okusala omuntu. Nabbi waffe alayhi salatu wassalam dhabaha kabshaini azimaini amlahaini, yasala endiga bbiri nga njeru. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okuzisala nagati Allahumma inna hadha li Muhammadin wa ali Muhammadin, ay Allah endiga enemu y'abantu ba Muhammad ne Muhammad, ya Muhammad n'abantu. Nasala eyokubiri nagati Allahumma inna hadha li fuqara'i ummati Muhammad, ay Allah endiga eno eyokubiri ngisaze nga y'abaavu abanaku abankuseere ba umma ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati omuntu yenna ayagala okubeera nga asala aba afunye empeera ey'okuzza obujja sunnata Ibrahimiya, sunna ya nabbi waffe Ibrahim, thumma sunnata Muhammadiya,
sunna ya nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ekyokubiri, omuntu asala naddala ku lunaku olwayidi abantu ne balya ku nnyama eno gyasaze ne babeera nga bafunako naye naafunako n'ab'eŋŋanda, mulimu ebintu ebiwerako. Ekisookera ddala okuzza emitima gy'abamufuna mpola abatatera kulyalya ku nnyama, Allah n'amuwa empeera olw'ekyo. Ekyokubiri mulimu silatu rahmi, okuyunga oluganda bwe babeera nga n'ab'eŋŋanda bafunye ku kyokulya. Ekyokusatu mulimu n'okubeera nga asaddaase eri abantu be. Nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ak'okulya k'otadde mu kamwa ka mukyalawo sadaka, owekitiibwa Allah tabaraka wataala akuwa empeera yakusaddaaka. Ensonga endala mu bye tufuna nti oluvannyuma lw'ekyo owekitiibwa Allah akuwa ejjana singa oba osaze addahiya oba al idhiya oba al udhiya, singa oba ogisaze tusuubira empeera y'ejjana owekitiibwa Allah tabaraka wataala. Tetwerabira nti nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam ebisolo bino wammanga yatugaana okubisala. Ega nti ekisolo kye bayita awar al-awra, la tudhbahu al-awra al-dhahiru awruha, tetusala nsolo nga muzibe, ng'erina eriiso lyomanyi nti limuzibe, ebeerako akamoga akatatukkiriza kugisala. Laga nti wala tudhbahu al-arja, n'ensolo ennema tetugisala, al-dhahiru arjuha oba dhaluha, nga naawe ogitunuulira nti nnema nga yeeyolese. Laga nti wala tudhbahu al-maridu, n'ensolo endwadde tesalibwa, al-dhahiru maraduha, ng'obulwadde bwayo bweyolese. Nabwe kityo annahilu, ensolo enkovu, allati la mukhu fihi, abagamba nti enkadde, ensolo enkadde nga mubutuufu yaggwayo yonna yakogga, naye tetugisala. Abawalimu bwe batyo bagamba nga bavuunula ebigambo by'omubaka muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fika. Shekhe anabuuza gamba nti singa mbeera n'omuntu wange nga yafa, nzikirizibwa okumusalira? Singa wabeerawo omuntu eyafa nga teyasala, okkirizibwa okumusalira? Bangi mbawali mbagamba nti okkirizibwa okumusalira wabeera nga teyasala noga nti nsaze ku lwa maama wange, la baasa bihi, osobola okumusalira. Wallahu taala alam. Barakallahu fika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti singa mba njagala kuleeta musajja naye mukadde wange namugaana, nkola ntya? Nga musiraamu ate nga tagatta ku Allah, nga mu butuufu mpulira mwagala ate nga naye anjagala. Agamba shekhe nkole ntya? Gamba nti muzadde wange amumanyi era nga ekimuganyisa olw'okubanga ayinayo abaana 3. Shekhe nkole ntya? Hujja efaanana bwetyo teva, oba ebigambo ebifaanana bwetyo tebiva mu bantu bakkiriza abalimu okutya Allah tabaraka wataala. Tusaba abakadde baffe naddala abazadde abazaala abaana okubeera nga tantabihu, nga muzuukuka. Obusiraamu si kwagala kw'abantu, kyova olaba owekitiibwa Allah tabaraka wataala yagamba nti wala tattabi'u ahwaahum, tugobererange okwagala kw'abantu abo. Kiki yali ategeeza owekitiibwa Allah tabaraka wataala mu ebyo? Yali ategeeza nti waliwo abantu nga balina okwagala kwabwe nga naye si busiraamu. Kati
waliwo bintu byotandika okubuuza nogati omusajja alina abaana basatu tafumbirwa ekyo bakijjawa subhanallah nga nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam bamufumbirwa alina abaana mukaaga khadija yamuleka alina abaana mukaaga nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam nafumbirwa abakyala bayitirivu abalina embeerera mwe mwali aisha mwana muto wa myaka yali wa myaka 9 nga aisha bwe yayogera tazawwajani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnatu 6 sinin nabbi yampasa nina emyaka 6 thumma bana bi nengenda gye yali wa ana ibnatu 9 sinin nga nina emyaka 9 kitegeeza kyekyo kitegeeza nti aisha yafumbirwa mwana muteri nabbi naye nga alina abaana abakulu ba fatima alina ba zainab alina abaana abakulu kati hujja gye abantu abamu ze baleeta balina bye baagala kulwanyisa kati bano abaana bazaalibwa omusajja ono be bakola application babazaali buli mwana oba buli mukyala abaana babazaddewo allah tabaraka wataala abayagera bazaalibwe abantu baleme kulemesa baana baabwe kufumbirwa ensi eno engeri gyetambulamu baganda bange abantu bagiteekeko obwongo omwana ojja mumma chansi akusabira edduwa embi ng'oli omwana yasabira kitaawe edduwa embi buli musajja yajjanga ng'amulemesa buli musajja yajjanga ng'akola ki ng'amulemesa omwana olw'ennaku olwa stress ezamutuukako ku musajja yasembayo allah yamujjulula niye leka asabidde kitaawe edduwa embi nga taata kunnemesezza obulamu bw'edduniya nawe nsaba allah akulemesa ejjana kitegeeza ki kwekika mu kkubo ly'abaana allah agamba mu quran wala tukrihu fatayatikum bannange temukaka temuwalirizanga abaana bammwe ab'obuwala ala albigha okwagala okukola obwamalaaya in aradna tahassuna abaana bwe babanga bagadde okulongoosa afunye musajja we afunye bbaawe agandi tagatta ku allah amutusiza mu maaso go kati atutandika okuleeta ebigendererwa byo gwe ng'omuntu bannange twewala enkola efaanana bwetyo omwana oyo tumusiimye ennyo tusaba allah amuwe obulungi amunyweze n'omunyweza abantu abalala bayiya bakaafu nanoonya omukaafu n'amuleeta naye afunye omuntu musiraamu tagatta ku allah amuleese era amateeka g'eddiini gamuwa olukusa olusembayo agende ewa imaamu ensonga eyo bagirafa epaka ewa kaadi bw'agaana omusajja oyo okubeera nga akkiriza omwana kyamugamba kasaba bitunulamu nga temuli nsonga bw'agaana amateeka g'eddiini gawa omuntu ali next nga jjajja atwale obuvunanyizibwa tubumuwambako lwampaka ono taata lwampaka bw'agaana ng'omwana kaadi oba imaamu amuwa omuntu addirira oba mwannyina amugabe oba taata omuto amugabe bwatyo bwe bagaana bonna ab'ekika ne beekobaana taata tunaamugamba ki al imaamu waliyu man la waliya lahu allah w'obuvunanyizibwa imaamu obusembayo agaba omwana oyo omuwala al imaamu wali oyo aba takyalina bamugaba beekobaani nga tuleeta imaamu ensonga eyo nga imaamu atwala obuvunanyizibwa niyabatan nga yakiikiridde omukulembeze w'obusiraamu wa waggulu okugaba omwana ow'obuwala oyo wallahu taala alam naye musooke mwogereziganye n'abazadde mubatiise allah mubajjukize ebibonezo bya allah ebiri mu nsonga eyo okuziyiza omwana oyo omwana n'akola obuseegu obwo bwononefu oyinza okufunako kubanga gw'omuleetedde allah yakiziyiza temuwalirizanga abaana bamukola obwamalaaya abaana baba basazeewo okulongooka singa omwana akolerawo obuseewu ogenda kuddawa allah tabaraka wataala barakallahu fikum wafiika barakallah shekhe nawulirako omwalimu omu ng'agamba nti bw'osala ekisolo kya dhuhiya
bw'okisala bw'oti omusaayi ne guyiika, Allah tabaraka wa taala akusonyiwa amazambi gonna ag'emabega. Kituufu? owekitiibwa Allah tabaraka wa taala hadithi la astahdiruhu sikyagijjukireeyo, sikyagisika bulungi, naye yeetaaga okwongera okunoonyerezaako. barakallahu wafiika barakallah. Kibuzo ekisembayo olw'obudde. Sheikh, nsaba kumpa ku magezi. Mukyala wange yagenda mu fako n'akozesa eddagala lya fako n'agejja akabina ne maaso. Sheikh, mpulira sikyamumatiza, nange ngende mu fako sobole okugejjamu, era kikkirizibwa kugenda mu fako? ebigambo by'abawalimu ku bantu okuba nga bagenda mu bintu ebifaanana bwe bityo okwongera ku mibiri gyabwe ng'okwegeza obubina oba okwegeza amabeere n'entumbwe, biweraawerako. Abamu ku bawalimu bakita ne baga nti omuntu bw'abanga talina kabina, oluusi kiyinza okubeera nga alabikira bubyaki baawe. Bwe kiba nga tekiiveemu bizibu, biyinza kukosa muntu ono. Wanga oluusi mugenda ne mufuna eddagala eryo nga ligenda kubaviirako ebirwadde nga kansa, nga bigenda baviirako ebirwadde ebigenda okukosa sisitimu y'omubiri olw'okuba oyagala okugezako ebitundu. Bwe kiba nga tekigenda kuvaamu mbeera eyo, bangi oba abamu ku bawalimu bakita ne baga nti la baasa bihi, oli asobola okukikola. Abamu ku bawalimu ne baga nti la, eyo taghyiru khalqillah, kukyusa bubumbwa bwa Allah, nga ate Allah yatugaana okukyusa obutonde bwe yatukola ki. Shaitaani yeerayirira nega nti waqaala la attakhidhanna min ibadika nasiba mafruuda. Shaitaani yagaa nti ngenda kuteeka mu baddu b'omugabo nga muki, nga gwatteeka. wala umanniyannahum wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhaana al an'am. Ngenda baziiriza ddala, ngenda babuliza ddala, nja kubalagirira ddala bajja kusala n'amatu g'ebiso. Wala amurannahum, nja kubalagirira ddala fala yughayyirunna khalqa Allah, bajja kukyusa obutonde Allah bwe yabatonderako. Ng'oli alaba Allah bwe yamutonda bw'atyo teyeematira, kakyuse abeeremu mu mbeera endala. Eyo nebeera nga kawulu mu aqwalu z'aba ahli ilmu. Tugamba nti akirese yasinga, atagenze mu fako yakola ki? Yasinga. Yadde ng'ebigambo by'abawalimu bwe bityo bibiri, alese fako yakola ki? Yasinga okwewala ebizibu. Wallahu ta'ala alam. Kati ono ate ye yagendayo dda, akole ki? Khalas, asabe Allah amusonyiwe, asabe Allah amusonyiwe. Barakallahu fi wafiika barakallah. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atugasa n'ebyo tusobodde okwejjukanya olwaleero. Inshallah tujja kutandikiraawo olunaku olunaddako biidhinillah. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.